Kasatiro keeyongedde. Bishop apasudde Muka Haruna Mubiru Kemi Sera. Kaakati nno bano Embaga ebindabinda nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala okuva n'olayika ng'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggo kugamba subscribe nga sharing nga commenting agenda ku www.kampalamediatv.com otugoberere twongere okulabika nga tukolera okufefetuuka omuzinzi kwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kati wetujjidde ku mpewo kati njagala okutegeezaako bassebo ne bannyabo ge mawulire agalaga nga omusajja mukulu Haruna Mubiru Alhaji mukyala we amanyiddwa nga Kemi Sera oba gw'osobola okuyita Kemi Sera omuyimbi mu kaseera kano we bamupasuddeko era nga embaga n'emikolo gitandise okulabika oba oliawo nga gibawuuba. Kinajjukirwa bano ababiri woyogera ku mukyala Kemi Sera n'oyogera ne ku mukulu Haruna Mubiru bavaayo ne walabikawo embiranye ez'amaanyi bwe twogera wali mu mwaka gwa 2020 newankubadde nga baali mu mukwano ogw'ekimmemmette naye oba oliawo omukyala yavaayo n'ategeeza nga obulamu bwe bwongedde okumukaluubirira olw'ebintu by'eri ayitamu mu kaseera kano. N'oyali omwami we omukulu Haruna Mubiru gw'omanyi obulungi ow'ekitooke kifansalira. Kaakati wano embeera mukazi wattu yayongera okulabika nga emufuukira ekirala n'asattira wano ne wali era ekyavaawo twagenda okuyingira weyogera mu Septemba oba omwezi ogw'omwenda ogwa 2020 yingira mu 2021 wonna mukazi wattu n'alokoka ew'omusumba Wilson Bugembe n'asalawo obulamu bwe oba oliawo abuwe Katonda asobole okumutaasa mu mbeera enzibu gy'ali ayitamu mu kaseera kano mu kaseera ako ke yali ayitamu ak'okugezesebwa. Wano wakati mu maziga mangi gazayitamu n'amakuuli n'okusoomoozebwa nga bamuyiwa wano ne wali ne kyongera n'okulabika nga kitegeerekako nti n'omukulu Mathias Uwarukagasa yagenda mu maaso naye ne babeerako mu mukwano awo katono nnyo naye ate ne bitagenda bulungi ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza wazze n'afuna musajja mukulu nkuba kyeyo ali mu America mu USA United States of America asazeewo n'ategeeza nga mu kaseera kano ye bw'amaliridde okumunaazaako ennaku yonna oba oliawo amukuba embaga n'ebyenda bimwetokote. Ono baana bamama baana bataata musajja Bishop mulyowi wa myoyo woyogera okuyita mu nnyimba ez'eddiini oba eza gospel ng'era amannya ge twongedde okulabika nga tumukolako okufeffetta bassebo ne bannyabo ne twongera okukitegeera nga y'omukulu King Nzamba oba osobola okumuyita Bishop King Nzamba ate ng'ono musajja mukulu munnayuganda wa kuno eyazaalibwa wano e Bulemeezi Kinyana Mpindi ku butaka naye nga mu kaseera kano emirimu oba oliawo agikakkalabiza wali mu America mu USA. Ono wovaayo n'oyogera ku kintu ekiyitibwa ssente musajja yakola ennusu n'agiteeka wali era nga tomubala mubalo nkupe oba we bakutuma balukyolo tosobola kulabika ng'ovaayo n'omusomeramu kubanga musajja naggagga nnyo era ng'agamba nti agenda kudda kuno mu bwangu nnyo alabike nga mwana muwala amulyawo n'embaga ez'akatawi n'okwanjula okw'amaanyi oba oliawo n'abaali bamujolonga bongere okukimanya nti omukyala ddala mazima ekitooke kifansalira oluno ne kiryoka kikuteerako amatooke mwana wattu ne weewuunya. Musajja mukulu ono alina kampuni namba ezimu kuzisinga okulabika nga z'amaanyi weyogera wali mu ggwanga eri America y'omu ku ba producer
abettanirwa ennyo wetwogera ku kuproducinga music atambula mu America era nga bassebo ne bannyabo ayina ne empire number oba ayina ne company number emanyiddwa nga King Nzamba Entertainment Records omuli ba musician ba comedian n'abantu abalala. Kakati of course agamba nti mwetegefu okulabika nga mwana muwala ono obulamu bwe abukyusiza ddala okulabika nga taddamu kulabika nga yejjusa ekintu kyonna wabula bagende mu maaso okulabika nga bazimba amaka n'okulabika nga bafuna abaana era ng'alina n'enteekateeka emujja mbagirawo wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oliawo bagende eyo mu America bazaale abaana basobole okulabika nga batambuza obulamu. Kakati of course omukulu Haruna Mubiru kino kiyinza okumusanga mu ngeri oba oliawo etali nnyo nungi. Of course ayinza okusanyuka oba oliawo oba ayinza okureactinga mu ngeri yonna naye ate ng'oteekeddwa okukimanya obulamu mu kaseera konna busobola okulabika nga bukyuka bw'obanga obaddeko n'omubeezi. Omuntu omulala n'amulaba n'amulyawo n'amutwala n'osigala okulabika nga oba oliawo otunula wano ne wali naye ate ng'ensonga zitambudde bwe zityo. Ono Kemi Sera yakuyimbira oluyimba olumanyiddwa nga omukwano rugoye n'ayimba binnuma n'ennyimba endala nnyingi era zakyamula bannayuganda wano wetwogera ku bivvulu mu kukuba omuziki. Ono yatuukako ne mu mbeera eyali enzibu ennyo eyamuviirako n'okulowoozesa abantu abangi nti oba oliawo agudde n'oddalu naye of course nga guyinza okuba nga gwali mukwano era n'alabikako nnyo wali ku kkanisa y'omusumba Wilson Bugembe ku worship house Nansana n'asalawo n'alokokera naddala n'afuuka omuntu ali transformed ekintu ekyamuyamba okuddamu okuzimba obulamu bwe neerabira ebikadde oba oliawo n'asigala nga mu kaseera kano alabise nga addamu essuubi ery'amaanyi. Kakati of course ensonga bwe ziri of course wetujjidde ku mpewo ng'enteekateeka eziriwo okusinziira ku nsonda ennekusifu ne mu kufeffetta kwe twongedde okulabika nga tukola weeyogera wali munda mu ggwanga erya America omwami ayina emyezi mitono nnyo gy'ateeseteese okulabika nga adda kuno akube mwana muwala ebidaala bongera okulabika nga ate oba oliawo babeera mu mukwano ogw'ekimmemmette. Musajja mukulu ono alina ministry emanyiddwa nga Grace and Mary Ministry ng'eno ekola nnyo mu bintu by'okusinza n'ennyimba ezo ez'okusinza Katonda n'okulyowa emyoyo oba oliawo nga bayita mu kkowe eryo. Ensonga bwe ziri of course nkugamba kola ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting ffe twongera okulabika nga tukolera okufeffetta okw'omuzinziro okw'omugundu kwetaaga yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.